Batman Soga, Lady Alec Chapati, uptown, downtown, the Sega Vega. Me nega kuita masi. Goodbye, Gao Mwenge. Coming on, going down. The chapati to join to the yeah. The chapati to the abasizi ba chapati muri banywanyi bange ngenakuzo amezi 15 omwezi ogwokubiri mujje bulenga busike chapati zammwe kubanga abantu bagenda kubeerawo bangi sibalinaako buzibu mwe baganda bange ndi wano ndi mu kuselectinga ndongo gye ngenda okukuba mu kikiri okitegedde bulungi kale n'olwabukulu bw'ensonga eyo mbagamba mwebale okutuwuliriza n'okutwagala enze akasajja kammwe Asuna Benyi mwe mundeze Ouliandango omayinza ndikaliba nga nakutola ntokedde aweza okulowooza nti nno Ulia oh asimbudde atya emmotoka nasiraba anti n'omwana asumbuwa yatagudde atya galagi nasamanya okubeera n'abakozi abeebafu kubanga yandibadde andabula tijanguke eno n'endaba mmotoka esimbula kiddala kiringisiza emmotoka kati bebi wange ajja kusiiba mu maziga asumbuwe Siteera yagala nnyo abaana ne bw'abakaaba olumu waddolenga yeebaka olaba ne bwe bubeera ettumbi eyo bwemba ne biitawanya akyazanyisa yabadde yeeyunaani okkeera yajja kigula ekintu ky'omwana akyeyagalira kyemmanya kiringisiza ffujjo kale obassa ekyo ng'alina kyayagala okwepena nalewa omwana wange maama nfudde anana nnyamba omukanikira naye bw'onadduka Siteera anyize olaba n'ebbeera aliziririra namukola ky'omwana ndabye nze omumbejja ng'onyize ab'obeera gwe ngaze kukola ebintu ebyonkoze omwana munju akaaba bakonze mbadde tonjagala akwata mwanawo ebyo munnange byenkugamba okwewalanga abantu bakuno baveeko balageseko kati bye bakugamba bingi okubuzaabuza naye gwe siwunangako era agenda bwezi yajakedde kuuma kyennyo okutabangula bambi mwatule mmanye lwakyanfuŋŋana banannema okkuba ebikonde naamugwira emmuluma amatunga saabalwanyi
Yega tonyega nzira mu mukwano manye gwesavumye ekikyenyontuuka ewala neerabidde nnyo ssente zikola waka bambi mwekyo nsonyiwamu kuba ndi muntu zijuukiridde eri kumpi ng'ebugunzi konzo wange kanzire kannaabasanga oba kyekikwenyaluzayo nsi omwana nzize ssente zizoleka naawe kaaba agenda oyo nsi omwana leka kaaba otyo lwaki munnange wese mazima omwana bw'akaaba atyo ekyo si kituufu ekivaamu n'oluusa lwalira ddala leka tunoonye ensimbi tofaayo mukwano nze byonna byeyagalabi nze nedda seebyo kiki kugambye nti ngenda kukola kasa buliyamu n'akalala buli ensasoddemu kino kyenneeyamanga akalombolombo kange ekyokujjamba kalakatenge endongo ndi mwana wa wano ate omudongo omutendeke owaddala muganda wammwe essuuna temumbuusabuusa n'embika by'abadongo sibuka mukyajjajja wange mugema kabuba ejjumbi wakati wendigenda mukonko nanzigulira ataboola bantu bakika obwo bubeera butalaba okuleka wali muganda wo noza gootomanya era okulusegere tukyawulanga kusosola kuba kumanya musayi konga nendebagatayittabaganya nemumalirivu nnyoko nabye mwantuma kyekyo ebisiki gyange nsobola mubidde n'okubuumibwa eyo yonna gyengenda mbitanze era n'ekitiibwa kyange kitono sosikiriza n'abagwenyufu mu nkuba ya gita bendi bonna bawola ne bateeka ebigambo ebijweteka ebyo bajja bansomasoma nabikwasa musumba wange katonda enjiyiza obuyimba bungi ate mbwatulira mu lulimi luganda ne mu maaso g'abakama bange fuba okukola ekituufu era munze siyinza kweyisaayisa kikungu ebyo bibaka wange nga ngenze singa eyo yeyali enneeyisa mwendi wamma mpaawo yanditegedde mumwe senvudde siri muyimbi nno waliwo ebintu byokola nga toli muyimbi naye ng'oli mumanyi siri muyimbi naye ndi mumanyi ontegedde bulungi nnyo alalala kayimba kyakala akagendera awo koko gulawo munnange mbwangu buledi munno waze mpita n'abawanuka gulawo tombonyabonyanga ekyo kukoko n'ettumbi munnange tonyiga okwagala okungi bwe kutyo maama nzigulira ondabeko obwengudde mulenya kale nno neekebejja nnyo banzize togaana nenfuna n'ekiwundu kikino omubbi abadde akusika kyankubye mu kyenyi ndabye nnyo kale nno neekebejja nnyo banzize togaana nenfuna n'ekibundu kikino omuyaaya abadde akusika kyantebye mu kyenyi walalalala kamunguluza ndi bubina okuba ntawana funa ne wonyalira nebake omusaayi guggwamu munnange ntaasa ate ne dokita Faruku simanyi oba gyali simu yeri 542 babange muyayose olakolekate ku nsi ndabe ennaku babuula bannange zisaze nnyo ndabe omwana w'abeeri ajja kugeddalu tuzokukoka nfuuka ebbala zabadde yeerigisanga ennyala n'amaziga gonkaabize enkubo kati lowooza kyovaovaako obukoli obwosomboola enkubo muli amagezi gakulimba kisebo fuledi wefuula nnyo mbega buli kantu n'okagulirako kava wano juuzi wankwasa nnyo ennaku bwe waŋŋamba nti ogenzeeko entebe abadifensi bakwatiriza otemya ng'olikamu oliweerippye nga nkima olwo nze nandikutaddeko mbega nepona abawala abakukaabira enkumo leero mwoyo fuledi mwana wa nnyabo siri kukyawa nabeeko bandabira nnyo bw'oba otuuse sula mirembe mukono wera okawuliddeako sasa gennene nnyo sobola okukyangalanyiza akadongo kamu nolowooza nti naliyo anoonye akalala ani
ali awo ani mwana ky'omuwala ali awo omuzira amanyi omwati yali anfaananako naye yali baasu yagenda ati omuzira amanyi omuze yali anfaananako naye yagenda atyo yali baasu yali w'amaanyi nga mu by'abakazi anaatera essiba faamu era nga nze abagava eggaali zonna zifaanana ekizaawula nneemu ngamba erinnya yenze siimu erya budumula sikola ssente ne bimaama ninangaana yalasita simati kiva mu ndabika siringa bali niwe buddu tonese mpijjayo weekigangazi yamanya abange najja pakasa nkuba ekyeyeera nfunye mu gwa nnyimba era njiya n'akati ndeese alimu akakungu nakiteekeko ddiiki tiwamma kamaanyi kati bamaama buli anyirira omulenzi ndiyo omunti omuzira ennyo nze nasazeewo bateeka mu faamu mbabeemu awamaani owebbuba simukkiriza malako bannange ngenda kusiba faamu abakazi nteekeko n'esseŋŋenge ngenda kulunda bimaama bona obwenzi nga ntabalira ng'omwo mu lumbulege lwa faamu ngaze mulaalaala anyanya bimaama nange ngenda kusiba tendereza olunaku tendereza olunaku lwenava emasaka yalandera amayindi ate nammwe ne munjagala nnyo okuva le mwati kabambi munjagadde mwebale ku byobuyimba obuddiringana obunyuvu abaali bambyawo bale bagone b'omufofofo mukana akayimba onookooneramu nkatumye kezaala basajja abalina abaana bakazi kinomu olinawe alaserawo bingazi ye lwaki abakazi betuwasa temwagala abaana bemusangawo mu maka oluusi naawe wajja n'owuwo singa namugobya mwatuwandisanyuse owoozaako ezaala kale buli mbuzi eddeyo ku nkondo gye yava sigenda kuwola ŋŋaŋa akaana kakkapa okukuza akaana k'embiziŋŋaanye naye wakafa bubi babanyabanya abaana bikijja gye bala ondaniza ddadi bye biki abezaala ekyeggulo mboko be bali mundabye ndi kaliba nnyo tesobola kuneyimbamu kakati mwe badijje ba radio presenters abali eyo talent kyendala gy'olina ng'oggyeko okwogerera obwogereza ennyimba z'abayimbi abalala kiki ekirala ky'olina ky'osobola okusinziirako omuntu omukakasa nti nkubuulira ekintu kino naye waliwo ne kino okitegeera nze ndi kasajja kazibu nnyo okumanya n'ontegeera olina okusiriikirira ennyo n'onoonyerezaako nnyo n'olyoka ontegeera kubanga nze just okudigiza obudigiza ebidongo bino okubidigiza nsobola okufuukiriramu ekizibu naawe n'ojja weewuunyiza ddala nti ddala mutuufu ensi eno erimu ebiyitiriza teyitiriwe nnyo nnyo ekyenkanidde awo kitegeera bulungi nnyo baganda bange mwesiba omubisi nnyo ku mwenge mwenzi gy'amasanyu aguba omuzannyo n'alina obuvune oba mwali mumanyisanga olunaku lwenava ebuddu mujjako amasepero suunabbe ni sirikeeki ni muntu gw'otakyabuuza nti oyinza okukyate kati oyanirizanga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula ne mudda nayo mu mboozi yandikungiriza nnyo engeri genjiwenja mu tyuni nabate mmwe abankuliriza entakira amatambuzisa bunkeeke munnamasaka najja oyo ogukimyokeera nenkunnyonnyolere wange bw'atankiikidde ensingo wetuulira ebibyondeera yate byazigwako ddi nze nga nfuukukula mboozi ezirakankanya ebyenda
mukatwaka ninge muni okutuusa lwe mulikiriza Kisunda Beni ngayimba sigenda ko waddi Nairo okukomba ku pasi lwaki yesimbe nina kizibu kyate kati abakazi ninangana uli obukago obwo bwegye munoonyeza sente zeganne banabisuuka nebiziriza bamaama ne bennyini era banjulira munambuuza nfunira muyewa ebyo mubibuuze bannange bengambako ne bakkiriza oba bizibu byansi eno oba nsowe nkula ekyamu nange ekyebuuza nga mmwe sitaani alina effujjo okitegadde nange noonya wano omukazi bwakyala mulangirire mwebika oba wajeeraze ebbugumu enyoboganga ssanja ate lwalaze okudda lwalowooza osula otudde ekibuzo otulo baki banange byanfuna nno bannange omukazi okitegedde ngezaako okulaga nti nno nze ndi kasajja mmekete olinawo osobola kuneyimbamu nosobola oli radio presenter siganye kubeera radio presenter si kibi naye kyakulabirako ki kyosobola okusinziirako okuwa okakasa omuntu oli presenter oweereza akadongo kamu effort ki gyoyinza okwongerako gwe presenter aweereza n'okakasa omuntu oyo nti akadongo kamu omumanyi kitegeera bulungi nnyo eyo nayo n'ensonga ndala n'olw'ensonga eyo biyitirivu nnyo omuntu byolina okubeera ng'okubeera kati nze nga nakuweerereza pulogulaamu y'akadongo kamu toyinza kukkiriza kwagala kuddamu kuwuliriza presenter mulala yenna ng'agiweereza olw'ensonga nze kennyini ndi kadongo kamu ate bweva mu kadongo kamu nengenda ntabula emiziki oyinza okugamba toyagala kuddamu kuwuliriza DJ mulala bwe ngenda ku mpewo netandika okukulukuta n'empeereza toyagala kuwuliriza presenter mulala kitegeera kangemu kano kaali ka mugenzi Paulo Kafeero ebintu tubikola tubirabako sabula nze neero navuddeeyo bukunja gye mutyanga nzijanguya n'ejjita nzizeekutabaaza njiri nafuuka muntu mulamu baana basebe yali omukonyi w'endigizo naddipo nazigala nga mukunkoomera kunyinyiza n'obulya n'enkunywa n'abakutunda ndekaabakutta ku ttama nga baabacawala kimbatiribiza entege nga nti tumuwuta n'okukira supu w'enkoko wabanga mukomye ng'oluusi tukeera mu nkoko ffe ebirowuzo twegonza nga tuli balenzi bannusu anga ngusunda n'ekyalo n'ekimatiza era okugwamu basheya nze ng'olaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bibbi obucupa nga nzikasatu nga tumasaamasa kukira bisigo bya nnyange tuyira bano kankaddemu nga kaddukamu cock speed kano kasoobye ennyo awo leero navuddeeyo bukunja gye mutya nga zijanguyira n'ejjita nzizeekutabaaza njiri nafuuka muntu mulamu baana basebe yali omukonyi w'endigizo naddipo nazigala nga mukumpoomera kunyenyeza n'obulya n'enkunywa n'abakutunda ndekaabakudde ku ttama nga baabajawala kimbatiribiza entege nga nti tumuwuta n'okukira supu w'enkoko wabanga mukomye ng'oluusi tukeera mu nkoko ffe ddowujo twegonza nga tuli balenzi bannusu nga ngusunda n'ekyalo n'enkimatiza zera okugwa mu basheya nze ng'olaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bibbi obucupa nga nzikasatu nga tumasaamasa kukira bisibo bya nnyange ffe tetuyita bano babuyonjo obumboneka ku bikolo ne tweyagala ne tulumya buli kye bayita kitonde ku nsi ya mukama ekiwulira ndi kyatukyawa nga tuli b'amaanyi okusinga ku sabasaba ng'era kwotweŋŋanga ekikonde tukigiza bbege gwe twaliko abanango n'abafuuwa sigala mutufuumuulira ffe ng'etukwamula ekikuutya ate akulaba yakugaya twandigiza ebiwato twanyiganyiga ebiwala twandigidde omuziki twayayanya ebyana bannange
Temundaba ebiseera bino kukyayiwa enkumu ssebo nali muganzi w'oluli olulangira nga nkugambye ngenda n'entaba ebukunja gye mutya ne mbanga omuyaga nkoma ku kutabangula balunnyanja mu ddoboozi lyange lino ery'empolampola Mukama lye yangemulira buluusi mbeera n'ejjita naye ndya mundaga ebiwala ne bijja birigita ng'atalina binaakiri akunya omugongo mulabe ddoboozi lyange bwe litya nti lya mpolampola Mukama lye yangemulira ku wantaganjula enjiri bannanga omwenge ngunywedde ne nkumatira naye teri kalungi kendabe mu kigambo mbisi siringa avumirira oba okujerega abanywa naye nkusapooteko okutussemu nkulojera mbisi mwenge emperekeze ya sitaani eyannamaddala oba muyita omubaka gwasooka okuweereza mu banywa ate omubaka oyo amwesiga kyotonnalaba bwakuba siyaasa ku 112 ye sitaani n'agenda okusaba mu mbali 98 nga bonna bamufuuyira mirere n'alamula nga mpaawa mukuba ku mukono okujjako yo okweca neekwatira mu lwengabi bali kutamiira oluli luguudo lwennyini sitaani mwajja atuyisa ffe n'okugwa eddalu bwekintu ekikuyisa woosula ate n'ojja opaala ogenda okonkoneyo gy'otomanyi kubeera mugomyo okukwata ne wezira kigambo mukazi kukusala mu maaso buba bukya ate n'obyejjusa kuyira n'otuzi teweeyiwako kunaabuka ensanyi gwo tegulina nkwe kutiisa maaso buzira nabiki omwenge eyaguyiye asobola tukunywa gusanyusa obulamu naye tegututawanyiza neyano omwenge ngunywedde nenkumatira naye siganyiddwa munda byentamiiridde bbule gwo tekuliiko sente beera ekumala kuba okuwera omutwe gwe gulamuzo kukyali mu malebe bwe ziraalira ensawo afazaali ogabulenga buleero ojo manyisa edduniya bw'oli omulenzi ow'ennusu ate nze kwantamyakooya baganzi ku bbali era guwoomera njolo nga waliwo gwayita mmange mukadde akakumi nekafuuka kikazi andi buli ddakiika gy'ogumubisa gwekibye bugule olwo nakyo nekyanukula kivevenga ddadi ensimbi n'ofukumula olaba ekigambo mubisi kati nno nakutusaba ebiri okububugulira okugunya oluvannyuma ng'anenza okububugula onoozimuwa muwadde okumanyi n'okuziba omwoyo gw'emmere gwe loodi n'oyo yandikiigwe ku kusitambula ero oba osanga amafaanana ogwalumanzeera n'embugubugu ne zibugwa obusukutu bw'empale tekuliiko butana bwansobi ne buweeko nakagera olusinzirittuka ne woba bakulangira mubisi mwate ettamiiro omwenge yeah. Siina kalungi kenkungudde mubisi okujjako okukyakala n'okudiibuuda ensimbi nageneesa kamakabi okassa siroganga ebyange byampuna sembera wendi gye mbikuwe siroganga yatuukanga asiŋŋaana kabaka wamatuuka mu kibira waliwo ekiyimba ekyali kimuluma yalwala maaso y'omuganga n'amusawula kugenda mu nsiko bamale ebbanga lye yamugerera bamala okuwona era bw'atyo n'amukuutira nti ofubanga nnyo omuganga akomereza kabaka tolabwanga ku muntu nga tonnatuuka mu lubiri era ali kulaba kaali kyogera omusaliranga magezi kabaka olwali okuvaayo ati okwerula ettale nga kusiroganga ono omusajja wattu ayiga nsolo ze olwamugubako ekimu kyekyava amuyita nti siroganga oye nti ayisa abasajja kabaka togezanga nonjogera bwe wandabako eno nga mpamatuka mu ttale gyenva mbadde ku bikulu siroganga kibe kyama kyemirembe n'emirembe baayawukanira awo kabaka ngadda mu lubiri ng'ajja afumba ekijjulo okwali emyenge olubaga lwali lwandasi nyeera baajaganya bulungi baavangayo kinnoomu bawera amaaso g'ekkula siroganga olwali okusuula omwenge mu ttama bwe yavaayo yalandikira ku biri byali mu ttale ogundegunde ayisa abasajja ogunde sabataata nsensebuse ondabiranga ddala oba tunagundanga babiri tuli bakyama kyaffe okuva mu ttale nakadiki kyandi ku mutima awo nga ne bwoba neiriza ezaave bwambala ekyaggwe tewali kuwona ne bwosadde akamakuja ekyaddirira n'obutaakiramuza bwenkanya kabaka n'alagira siroganga kugenda bamutte awo nno we wasibuka enjogera egamba mukama kabiikassa siroganga
naye gwokiriza otya nti kaali kamakabi guli gwali mubiso gwamwereka emimwa mmwe tekutuweweeza nsusu z'amima kutubikika njogeza gwe teguzibiranga ku kyama hawuvanga ku mubisi tegusudde banafu mu ntata gwa kulantalo kugambye gwantama mutatyawona ne kugwota osobole gwantamya buzeezezeeko bujja bugunja mungu obwerabizenda okusalirawo ensonga mu lwatu weeganda n'embuto nga wali ebyaluwaluwa muno bwe kutugwiranyiza okuseruza n'obutasaana guyina ekirala kyekukuba abeera yakusunza okuloola tekumulinda lwambagaye ne bwaba muku nakwebaza ebbanga lyemaze nga nguyiba ku mutima ntonobaza amawugwa ne bwongo ne gumbaza zeru gubadde gundese seke awanyi weewaawo bw'otovaako mulungi ofa ozunga namusango kwoza munyo mpolampola nti bwekubugaana amatama akabaka negululuusa okubutuyisanga kalata nemba nkugikuyisa emwampaawo agikutaasaako ne bwokubanduulu walaye mwenuma bagamba oyo atema bulali banange sikuvumiridde nsaba bunkwate bulungi simbodde ekitiibwa kyagwogwe gwawasa nnyabo gutusa malongi atukusomane mu yesu nga kubyewunyo byeyasookera ddala ddala okukola naye abange nganda okupya tuuse kwererejera ku mwana wa mukama sekunjogeze binayitira sekunjose kuntenza bita nga sebukoko buto obubojjake bunaamalawo leka nkonkone bijongo bino abakyakunywa bye banaatenda nze abange sikyayinza banange baana be banayinza laba musajjawo sikyasitula banange gende kutekyayimuka mutule gwe munayinza kakati ogunakuba ebigonyo gwakyogwo mumime gwe munaatuusa temukonkona engiza abandi walaalala bidongo bino abakyakunywa bye banaatenda banange abange sikyayinza banange baana be banayinza laba musajja sikyasitula banange embizi tekyaliika kati mutulego munayisa ogunakuba ebigonya gakyongo mumime gwe munatuusa temukonkona enju z'abandi temukonkona enju z'abandi gwe muweereza w'akadongo kamuki mu Uganda asobola okukikola ekyo sobola okusaba omuweereza w'akadongo kamu nga talina na luyimba lwasobola kuyimba n'alugusa nze ataweereza akadongo kamu nduyimbye ndutadde wali kakati mwetereze naye nga mu byonna byonna toba bubyolina oga nti kambeere pulezenta olina okubaako n'ebintu ebikubaakinga okubeera pulezenta ow'amaanyi ffe byatufuula abasajja ab'amaanyi ab'enzasagge twasooka kubeera talented ne tuyingira oluvannyuma mu mulimu gwe tumanyi nga mukama katonda atuwagaliza nti mugende mubukole naye bwe boddeyo n'ogamba nti abasuna bendi bafuniddemu ssente mu leediyo nange kaŋŋende mu ebyo owedde so oluusi wandibadde mulimi mulungi naye noyagala ate oyingire mu mulimu olw'okubola egundi akufunyemu ssente so nga ate toli ment kubeera awo amaanyi go nga tegali awo talenti yo nga teri awo n'olw'ensonga eyo weekyekinga nnyo ng'obaako omulimu gw'oyingirira naddala ng'emirimu gino egyetaagisa ebitone egyetaagisa talenti olina okusooka n'obeera ne talenti n'olyoka oyingira radio talent si kutegeera nnyo wabula talenti erina okubaamu kati nga bolaba bino kati bino babisomerawa talenti kitegeere bulungi nnyo kyakabi nnyo baana ba maama mbaagala nnyo mukama katonda abankuumire olina tusaba bafunye ekifo mu gavumenti ya semyekozo n'embazira tuni tunatugamba twafunye ekifo mu gavumenti y'abasemyekozo kulembera mukama waffe Eddie Kenzo nze ebyokwerinda nze wa LDU aba LDU bansaaliza nnyo engeri gye bakubamu abantu ey'ekyeyonoonere bamala gakuba bagabatuka bugabatusi bufulutuka eri nga bukuba bulina enjala ebebuluma busanga abantu nga bubakuba naye n'agambye nti gavumenti yasemyekozo naye kanfunira mu mukisa ogukuba kibooko naye nkubeko ku bantu mu ngeri ey'ekyeyonoonere nga buli obusajja butumanyiira naye nga bambi kyo kyakabi olontoniyo ye bazira tone bamuwadde bya pokopoko bazira tone mu gavumenti y'abasemyekozo yewa pokopoko samasaba yogera kaluna kali buli kyalabye ng'akitegeeza ensi eno ngo kitabula naye nga nakusa omwezi
15 ogwokubiri tuddeyo Bulengo Kabagula endongo ey'amaanyi tugenda kubeera sound 3 mujja tubeeyo bendongo bana ba mama songa mukitegeera bulungi nnyo yenze kyali wa Mesuna Ben mutali wa mchaka kananda kwa bwomika kubagenda mloji msajja akulaba kyala kujayo Kampala asajja bendongo kwanya bichacha nduba kinte muka masoko twasanya kunyeruma n'embizi yenze huyo nebyo no byenjogede tusola byogera nga toli talented chaka binyo